de mu nkaaba ey'enjawulo nga bwolaba niyaha kiva mu enjiibwa ndowooza mwali muziwuliddeko enkaaba gye zikaabamu. Enkaaba eyo gye bayita niyaha mu lulimi Olwarabu ey'enjiibwa. Kati okukaaba ng'omuntu afiiriddwa, okukaabira omufu kuteekulwamu emiteeko ebiri. Kuteekulwamu emiteeko emeka? Ebiri. Waliwo olukaaba nga ddwo lwa mu butonde tabia, lwa mu butonde fahadha la bas. Olukaaba olw'omu butonde terulina buzibu era omuntu tanenyezebwa nga akaabye olukaaba nga kyamubutonde. Muntu okukulukusa amaziga, okunakuwala ku mutima, okukola kiri mu butonde. Yenna aba atookeddwako omusiiba, kiri mu butonde okunakuwala n'okukulukusa amaziga. Nga bwe kyatuuka ku Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam bwe bamuleetera mutabanyi we ng'omukka asika musike, yakaaba Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam fabaka alaihi salatu wassalam rahma bihadha sabi, ngekimukaabya sallallahu alaihi wasallam olw'okusaasira kwe yalina mu mutima gwe eri omwana ono omuto. Kati bwe yali akaaba sallallahu alaihi wasallam, sahaba ayitibwa al Aqra ibn Habis namugamba, wa anta ya Rasulallah, naawe okaaba? Yakyewuunya nnyo okulaba nga nabbi akola ki? Akaaba sallallahu alaihi wasallam. Namugamba, wa anta, naawe okaaba? Omubaka sallallahu alaihi wasallam namugamba nti innaha rahma, olukaaba lwe tukaaba kusaasira kwe tuba nako mu mitima gyaffe. Wa innama yarhamu Allahu min ibadihi arruhama, mazima Allah subhanahu wa ta'ala asaasira mu baddu be abasaasizi. Abasaasizi eyo rahma eri mu butonde bwa muntu, era omuntu yenna, omuntu mulamu ateekeddwa okuba ne rahma. Lumu Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam sahaba amutuukirya amugamba nti ya Rasulallah, inni la adhbahu shah wa arhamuha, owange omubaka wa Allah, ebiseera ebimu ngenda okusala embuzi n'empulya rahma, n'empulya okusaasira mu mutima gwange. Nabbi sallallahu alaihi wasallam nti mitima gy'abaddu abalungi. Era okukaaba kwa Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ng'akaabira omwana ono laisa min ajli alhuzn, teyakaaba lwa nnaku, naye yakaaba lwaki? Rahma. Rahma. Alaba omwana alwanagana n'okufa, malakul maut emujjamu omwoyo gwe, atunuulira akaseera ako nga kazibu nnyo. Sallallahu alaihi wasallam nawulira mulinga rahma kimukutteko, kyavaga nti innama yarhamu Allahu bin ibadihi arruhama ja'alana Allahu wa iyyakum minhum. Naga nti Allah asaasira mu baddu be abantu abalina rahma. Wa min dhalik aidan albukaa alladhi taqtadhihi, waliwo olukaaba ng'era nalwo oyinza okuba nga oviiriddwako mukwano gwo mwagalwa, omuntu obadde owangadde naye, obadde omaze naye ebbanga, mukolagana mu bintu bingi, Allah n'amukuggyako n'okaaba naye ng'ekikkaabiza ki? Oyawukanye ne mukwano gwo. Ekyo tekirina mutawaana nakyo, tekirina buzibu. Era bakikuleetera nti ne Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam lamma maata
ibnuhu Ibrahim alayhi salam bwamala okufa mutabanyiwe Ibrahim alayhi salam Ibrahim radiyallahu anhu tusoma radiyallahu anhu. Ibrahim yali azalibwa omukyala ayitibwa Maria al-Qibtiyya. Ono yo kyali kirabo ekyaweebwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kabaka w'e Misiri yaweereza Nabbi sallallahu alaihi wasallam ebirabo oluvannyuma lw'okufuna ebbaluwa ya Nabbi nga amukoola okujja mu Busiraamu. Yaweereza Nabbi sallallahu alaihi wasallam ebirabo ebiwerako. Mu birabo omwo mwalimu n'omwana muwala ayitibwa Maria al-Qibtiyya. Yamuweereza n'endogoyi, n'amuweereza ne dokita omusawo. Kyava agamba sallallahu alaihi wasallam, amma tabib, omusawo ye tetumwinaako bwetaavu, oyo mmuze eyo. Amme nga endogoyi tujja gikozesa, n'omuwala tujja kusigala naye. Ekikulu kya byonna nti omuwala ono Nabbi sallallahu alaihi wasallam yamufunamu omwana gwe bayita Ibrahim. Omwana ono Nabbi yamutuuma Ibrahim ng'atunuulidde erinnya lya jjajjaawe Ibrahim alayhi salam, Khalilullah, mukwano gwa Allah subhanahu wa ta'ala, millata abikum Ibrahim. Omwana ono bw'amala okuweza emyezi gyali 16 shahran, yaweza emyezi 16, Allah n'amujjulula. Yamujjulula ng'awezezza emyezi 16, n'asitulwa n'atwalibwa eri Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabbi bwe yamutunulako yagamba nti inna al-ayna tadma, butuufu eriiso likulukusa ezziga, wal qalbu yahzan, omutima ne gunakuwala, wala naqulu illa ma yurdi rabbana, naye tetwogera okujjako ebisiimye omulezi waffe. Wa inna ala firaqika ya Ibrahim la mahzunun, mazima okwawukanako kwotwawukanyeko Ibrahim tuli banakuwafu. Hakadha kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, oba bw'atyo byayogera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nannyonnyola n'okunnyonnyola nti omwana we oyo Allah amuteereddewo mujja n'amuyonsa. Allah yamussizawo akola ki? Amuyonsa mujjana. Nabwekityo nti fahadha an-naw' min al-buka la yadhurru, okaaba okufaananako ng'okwo tekuyina mutawaana insha Allahu ta'ala, olw'ensonga nti okwo kwa mubutonde. Okwo kwa muki? Kwa mubutonde. Era tekulaga nti omuntu asunguwalidde Allah, nedda, bali omuntu musiimu eri ekyo Allah kyaba akoze eki, kyaba asazeewo subhanahu wa ta'ala. Ne wabaawo olukaaba olwokubiri, fahuwa albuka alladhi yanuuhu fihi al-insanu niyaha, lwe lukaaba omuntu lwakaaba ng'ayongerezaamu n'ebigambo. Ebigambo abantu abamu bwe baba bafiiriddwa boogera agagambo ganene. Akaaba bw'ayogera ng'otukubye emiggo, ng'otukoze bubi, iba ne Katonda singa yali amanyi. Boogera ebigambo nga buli kigambo omuntu kyaba afulumizza kinene, Katonda singa yali amanyi. Eri ekikolebwa mu duniya kyatamanyi? Abadan. Nabwekityo nti bw'okimanya nti abantu bo bwe batyo yenkaaba yaabwe, n'otabaziyiza bantu abokka abankaaba efaanana bwetyo, kyekino Nabbi kyagambye sallallahu alaihi wasallam, almayitu yu'adhabu fi qabri, omuntu ono afudde abonerezebwa mu ntaana ye, bima niha alayhi, okusinziira ku
okuba ebiwoobe abantu bye bakubye bw'obanga tewabibagaana ng'okimanyi nkola yaabwe n'obanga tobaziyiza nkola eyo mu kabuli ofunako ebigambo byeboogera byonna boogenda bifunamu omusango mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Nabwekityo ekigambo kino mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyatutegeezezza kitulaga ensobi ennene ennyo ekolebwa abantu nga bafiiriddwa. Simanyi abamu baba bakaaba maziga matuufu oba abamu baba bakikoza kajanja. Waliwo abakozi b'ensimbi, waliwo ebibiina nga byo bipangisa ne bikkaabirako. Bw'oba tolina bakaabi obasasula ssente ne bajja bakaaba. Ne wabaawo oli nga ye mukozi wa fujjo, jasi alasanze bantu bafiiriddwa n'atandikira awokka. Enkaaba eyo erimu ebigambo ebyo efunyisa omufono emisango n'emufuula okuba nti abonerezebwa mu kabuli gyali, era ku bimu kubireetera omuntu okuba nga abonerezebwa mu kabuli ye anniyahatu alayhi, okuba ebiwoobe. Kintu kyekimu ku bintu ebireeta ki, era kiba kya buvunaanyizibwa nnyo bw'olaba omuntu akola embeera efaanana bw'etyo omugamba nti tya Allah, ittaqillah. Enkola nabbi tajagala era yagiziyiza. Bw'abanga nabbi tajagala kitegeeza ne Allah yennyini takola ki, tajagala subhanahu wa ta'ala. Naye okyogerera mu boolaba nti asobola okukutegeera, kubanga oyinza okyogera mu bantu ne bagamba olaba siwwo, agamba teeka oligaweera kuwwo waffe muveeko katukaabe. Bw'olaba ayogedde ebigambo bingi sirika tomwongerako birala. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam mujjukira byasisinkana omukyala nga ali ku kabuli akaaba. Yali afiiriddwa omwana we yekka gwe yali alina mu bulamu bwe. Omubaka sallallahu alaihi wasallam n'amugamba nti ya hadhihi isbiri ittaqillaha wasbiri, tya Allah ogumiikirize, miikiriza. Omukyala ekigambo kye yadda mu nabbi sallallahu alaihi wasallam kyali kinene, yamugamba nti ilaika anni fa innaka lam tusab bimusibati, wandibadde onva mu maaso, kino olaba tekituuse ku ggwe. Omubaka sallallahu alaihi wasallam tiyayongerako kigambo kyonna, yakola ki, yatambula sallallahu alaihi wasallam. Yamanya nti omukyala ayinza okwogera ate ekinene nnyo, niyeyongerayo sallallahu alaihi wasallam. Omukyala bamugamba naye gwogobye omutegedde, nabagamba yani naye oyinza otya okugamba nabbi ekigambo kifaana bwe kityo, ireeka anni, nva mu maaso genda, noyongerezaako nti olaba tebituuse ku ggwe. Omukyala yagamba butuufu mbadde simutegedde. Yadduka emisinde okukakkana nga ali mu maka ga nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namugamba nti ya Rasulallah, wallahi nkusaba kusonyiibwa, saakutegedde, al'ana asbir, kati kangumiikirize, kangumiikirize. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yamugamba nti innama as-sabru inda as-sadamati al-ula, obugumiikiriza bubaawo nga wakatuusibwako emitawaana, wakatuusibwako obuzibu. Naye kati oyogedde byoyogedde, saawe n'ogamba nti asbir, kifaananako ng'ekigambo abantu kye batera okukozesa, tugumiikirize tewali kyakkola, tugumiikirize tewali kyakkola, tugumiikirize. Oyo obadde oyagala okola ki? Omusiraamu tayogera nti tewali kyakkola, ekyokukola okimanyi.
olw'ensonga nti Allah tabaraka wa taala yakutegeeza bw'otuukibwangako musiiba ki kyolina okukola. Ku musiraamu kyalina okukola kimanyikiddwa. nabwe kityo walihadha yukhti ba'd an-nas nasalu Allah al-afiya binawhihi idha mata lahu qarib. Kusinza kwekyo tusobola okumanya ensobi ezikolebwa omuntu senga aba afiiriddwako oluganda. Ebbanga lyomalanga okola ebintu ebyo nabbi bye yaziiza ofuuka ensonga y'okubanga omufu akosebwa, nga bwe tukirabye mu hadithi ya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mu hadithi ya Umar ibn Khattab, falwajibu ala al-insan an yatasabbar. Ekikakata ku muntu kwe kubanga akola ki? Aguminkirize. Wa yahtasibu al-ajru inda Allah, osuubiremu empeera mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Era omuntu ateekeddwa okimanya nti omusiiba gye gukoma okuba omunene ku ggwe n'empeera gyekoma okuba ennene. Ekizibu gye kikoma okuba ekinene n'obanga oguminkiriza mu bunene bwakyo, n'empeera gye zikoma okuba empitirivu mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Abakityo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atugambye nti almayitu yu'adhabu fi qabrihi bima niha alayhi wa fi riwaya ma niha alayhi. Eno riwaya ya wansi etegeeza obekuba eritegeeza erya wansi nti ebbanga abantu lye bamalanga boogera biboogedde nga bakaaba, omuntu ono asigala abonerezebwa ebbanga lyonna. Allahumma okujjako nga yali tabyagala, yali takola ki? Waliwo omu ku bamashayikh olwo sheekh yali aziyiza abantu okukaaba, nange bannange enkaaba gye mukaaba teriyo mu busiraamu, teriyo. Nabbi yagigaana. Ate oli omuwalimu naga gwereka abantu bakaabe, bakaabe, omuntu waabwe afudde baveeko baveeko bakaabe. Gwe tumanyi kye kitegeeza. Ate aziyiza muki? Mwalimu agamba sheekh sirika abantu baleke ama mukaabe, nawe mukaabe mwongereemu. Tusaba Allah musaasire naye yafa. Ala kulli hal, ekigambo okuba nti tukaaba kigambo, enkaaba eno ey'okubiri gye twogeddeko efuula omuntu ono okubanga afuna obuzibu eyo gyali. Hadithi ey'okubiri gyatuleetedde eya Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala, yagamba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laysa minna, laysa minna, si wa muffe, tali ku nkola yange, tali ku nkola ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ani man shaqqa al-juyub, man shaqqa al-juyub, omuntu ayuza engoye olw'omusiiba, olw'ekigeze ekimutuusiddwako. Omuntu ayuza engoye si wa muffe, tali ku nkola yange. Eyo enkola yali omujahiliya, okulaga nti olumiddwa n'okunyolwa ennyo. Bwe bakutegeeza amawulire nti ofiiriddwa, olina okutuuka mu kifo awali omuntu oyo afudde nga toyambadde, okulaga nti mu butuufu ono omuntu amulumye ennyo. Bwe bakkanza ogiyuza, bwe bassaati ogiyuza, ate oyuza njuze tojjaamu nzije. Omubaka sallallahu alaihi wasallam agamba nti enkola si yaffe. Mu jahiliya idha asabat ahaduhum musiba shaqqa jayba, ng'oli ayuza engoye ze, wajaala yalutu mukhadda, nga bwe yeekuba neki n'empi, abamu nga basika enviiri, akunyula enviiri ku mutwe. Wayad'u bida'wa al-jahiliya, n'atandika n'okoola ng'akozesa enkola y'ekijahiliya. Ya waila, ya musiba,
ya waila kusikirya nga kutusanze nga tufudde, omuntu agenda kujjawo emmere, omuntu agenda kujjawo akasente ka fiizi, omuntu agenda kujjawa notandika okwogera byoyogera. Enkola ya kijahiliya nabbi sallallahu alaihi wasallam yagiyita nkola ya kijahiliya, era fatabarra an-nabiyyu min haula. Omubaka sallallahu alaihi wasallam abantu abo yabesamba naga nti abo si bamufe, enkola si yaffe, era otali ku nkola yange. Olw'ensonga nti li anna al-mu'min mu'minu billah, omukkiriza asigala akkiriza Allah, mu'min biqada'illah, akkiriza okugera kwa Allah mu bwangu. Omukkiriza akkiriza mangu okugera kwa Allah subhanahu wa ta'ala, era akimanyi bulungi nti annahu la yumkin an tataghayyara alhalu amma kana alayhi. Okuvaawo kwono nkimanyi bulungi nti teri kisobola kukyuka okujjako nga Allah yakigera nti kirikyuka. Era omukkiriza ateekeddwa okumanya nti eno Allah yali yakisalawo dda nti bwe kitwe kirina okuba. Wakad kutiba qabla an tukhlaqa as-samawati wal ard, ogwo musiba ogutuuseewo Allah yagugera nga tannatonda ggulu tannatonda nansi eno bi 50,000 sana. Emyaka emeka emabega? Emitwalo 5. Omuntu agenda okufa ng'ogwo musiba bagugera dda nga tonnaba nakutondebwa, ensi tennaba nakutondebwa, n'eggulu terinaba kutondebwa, nga byaggwa dda. Kati ekikwogeza ebigambo ebingi ki? Omukkiriza akakasa nti jaffat al aqlam, bwino yakala dda, wa tuyat as-suhuf, papula zazingwako dda, byonna bya programu Allah yazikola dda. Yensonga lwaki tugamba nti la yumkin an tataghayyara alhalu amma kana mahma kana, twali kisobola kukyukamu buli kyonna Allah subhanahu wa ta'ala enteekateeka yazimala dda. Fama alfaida min aljaza, kati okutya ennyo kuyina faida ki? Y'obusungu obungi ennyo bw'olina ku mutonzi wo bwaki? Ma huwa illa amrun aw wahyun min ash-shaytan. Bino byonna bye tukola, okaaba, kwogera, biki byonna byonna kiba kiragiro kya shaytan, oba bubaka shaytani bwekuwadde liyuhrimaka al ajra, esobole okubanga ekummisa ki? Empeera. Ate era n'omufu bamubonereze. Shaytani ekummisa empeera, n'omufu ne bakola ki? فعليك يا أخي أن تتقي الله عز وجل. تبجتي أنت مقاندة ومسلام وتيكدو كتي الله سبحانه وتعالى وأن تصبر وتحتسب. وقمين كريزي أتيلا أصوبي موشي أشرونجي والله سبحانه وتعالى نيمبيرا مبتوف الله تبارك وتعالى يوانا نيابا قمين كريزا. الله سبحانه وتعالى يقانت وبشر الصابرين. Sanyusa abaki? Manhum, abagumiikiriza be bani? Alladhina idha asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Bewojja okusanga nga bw'aba atuusiddwako musiba afulumya kigambo kino kyokka nti inna lillahi, ekitegeeza nti fe tuli ba Allah. Tuli bani? Tuli ba Allah. Wa inna ilayhi raji'un, era gyali mazima ffe, gyali gye tugenda okuddisibwa. So tetegeeza nga bwe tutera kiwulira nga mukivuunula gye mubeeyo, twava eri Allah era tudde eri Allah. Nedda, temumanyi gye mwava eri Allah. Mwavawo abantu bava
wangi bwembanga mubuusabuusa gye mwava fa inna khalaqnakum min turab bitwabajja mu ttaka muli ba mu ttaka era mu ttaka gye mudda tegerekeka minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra gye mwava eyo asulu yammwe si ya waggulu mukitegedde kati inna lillahi kitegeeza nti ffe tuli ba Allah tuli baani tuli ba Allah era omu ku bayivu ayitibwa imam min al aimma ayitibwa al-Fadlu ibn Iyad rahimahullahu ta'ala yasisinkana musajja mukulu bwe basinkana namubuuza kam ata alaika musiramu wakatambuza emeka kati mu duniya ya Mungu eno nagamba 60 aman ndi myaka nkaaga gye ntambuza namugamba haa 60 aman wa anta tasiru ila rabbika emyaka nkaaga utambula ogenda kusisinkana Allah naye yushaku an tablugh ndaba nga akadde konna otuuka akadde konna otuuka nagamba inna lillahi wa inna ilayhi raji'un al-Fadl bin Iyad namugamba kyoyogedde omanyi kitegeeza inna lillahi wa inna ilayhi raji'un omanyi kitegeeza namugamba la simanyi namugamba ekyo kigambo kyoyogedde eyo aya Qur'an inna lillahi laamu eri ku kigambo ekyo lillah etegeeza oba waliwo atulinako obwannannyini buli lwoga nti inna lillah buli lwogamba nti inna lillahi tuli ba Allah subhanahu wa ta'ala oteekeddwa okumanya nti olina okumusinza man alima annahu lillah buli lwokimanya nti Allah yakulinako obwannannyini abada olina okukola ki okumusinza waman alima annahu ilayhi raji' ate buli lwokimanya nti gyali gyogenda okuddizibwa faliya'lamu annahu mawquf manya nti mukudda gyali ogenda kuyimirira mu maaso ge waman alima annahu mawquf ate buli lwokimanya nti ogenda kuyimirira mu maaso ge faliya'lamu annahu mas'ul manya nti bagenda kukola ki ogenda kubuuzibwa naye amagezi ge naali kuwadde faliyu'iddu likulli su'ali jawaba banga oteekerateekera buli kibuuzo ekigenda okubuuzibwa ansa yakyo kiteeketeeke min al-an kano keekadde ate walikulli jawab sawab kakasa nti byogenda okwanukula bituufu kubanga abantu baanukula naye oyinza okwanukula nga kyoyanukudde kifu kakasa nti byoyanukula biki bituufu sajja mukulu namugamba nti ya sheikh mal hila omuddu asaze magezi kikati kubanga byonna byoŋŋambye bulira nga bituukidde ddala ku mutima gwange namugamba amagezi genkuwa falituhsinu mimma baqi longoosa akaseera kano kokyasigazza ajja kusonyiwa ebyemabega byonna ajja bikusonyiwa kutereereza ne gyolaga bw'onaaba tokikoze nga tolongoosezza mu kaseera kano kosigazza ajja kukuvunaana ebyemabega byonna abireeta abikubuuze nabwe kityo nti ekigambo kino inna lillahi wa inna ilayhi raji'un tukikoleramu nnyo ensobi tukikoleramu nnyo ensobi ensobi ezimu ziva mu nzivoonola nga bwe tukirabye nti twava eri Allah ate eri Allah gye tugenda okudda aya si bwe yetegeeza ku ntandikwa ekyokubiri enjogera yakyo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna lillahi raji'un inna lillahi wa inna lillahi raji'un otera okuwulira abantu nga bakikozesa bwe batyo ekigambo kiri
munziriremu aye tekiri inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kitegerekeka eri inna mazima ffe kitegerekeka ffe bwogamba inna lillahi kitegerekeka n'amakulu gaba gakyuseera amakulu gaba gakoze eki katulina okukitereeza ensobi endala nzikwe kusomako ekitundu naawe nojjuza nsomako ekitundu ekisooka musiraamu salamu aleikum walaikum salam inna lillahi nowokubiri nanyenya omutwe wa inna ilaihi rajiun ay khata nsobi bwoba kusoma kisome kyonna oyo akifunamu empeera kubanga Allah tabaraka wa taala atugambye nti qaalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kyonna omuddu akyogera so tosomako kitundu munno najjuza ombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagaa nti ma min muslim yusabu bimusiba teriyo musiraamu yenna atuukibwako musiba naga nti allahumma ajirni fi musibati wa khulufni khayran minha illa ajarahu allahu fi musibatihi wa akhlafa lahu khayran minha ombaka sallallahu alaihi wasallam yagaa nti teri musiraamu yenna atuusibwako musiba nayogera ekigambo kino nti allahumma ajirni fi musibati tukivuna nti ayi Allah mpa empeera mu musiba gwange guno kizibu kyange kino wa khulufni khayran minha okoleki okyusirizemu ekisinga obulungi okujjako Allah kuwa empeera mu musiba gwogwo ate nakukyusirizamu ekisinga okuba ekirungi hakadha yajibu ala linsan omuntu bwatu bwatekeddwa bwekimukakatako okubanga aguminkiriza n'okusuubira obulungi okufunamu ekyo Allah kyamutuusizaako okifunamu empeera era atekeddwa okukimanya nti okukaaba kwe ne bonaakaaba n'ozibya enjuba tagenda kudda ate era tebiina bye bigenda mu mugasa wabula ekigambo kyoyogedde nti allahumma ighfir lahu warhamu byokka bye bimutaasa byokka bye bimuyamba naye bino byonna bye twogera tebiina we biyambira muntu oli kubanga ensonga zikoze eki atandise obulamu bwe bayita obuki obulamu bwennyini bwe bayita obulamu obutuufu gulo twabagambye nti buno obulamu bwe tulimu ki kigumaaza si bwe bulamu bwe obutuufu obulamu obutuufu bwe bubaawo ng'ovudde mu buno buli kimu kyonna oba okiraba mu butuufu bwakyo naye kati omuntu ne bwakunnyonnyola atya osigala oli mu firimu osigala olaba firimu naye oba beboogera oba bituufu oba si bituufu Mungu yamanyi katusaale busaazi omuntu talina yaqiini talina bukakafu naye wali omuntu akola ki kaseera kali ke bagamba nti fabasaruka lyawma hadid olwaliyo kati amaaso g'omwogi olaba buli kimu programu oziraba nabwe kityo law anna ahadan safara wa usiba bihadith hal yaqul law anni ma safartu kana salimtu walam yahdith dhalik Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen abuuza ekibuuzo agaye singa omuntu atambula olugendo najja afuna accident gyalaze najja ayogera ekigambo nti kale singa saagenze bino sandi bisanze sandifunye bizibu bino kiina kye kiyinza okukyusaako ku accident emutuuseeko olwedde kiwedde tozza byamabika kyobalaba Allah subhanahu wa ta'ala yayogera ku bannanfuusi alladhina qalu li ikhwanihim wa qa'du law ata'una ma qutilu Allah subhanahu wa ta'ala agamba
abannanfuusi bagamba nga abasiraamu abagaana ogenda mu ntalo okulwana entalo bagambanga nti law ata'una, singa abasiraamu batuwuliriza nga boogera ku abo abafiira muki mu ntalo nti law ata'una ma khutiru, singa batuwuliriza tebandittiddwa. Allah yabagamba fadra'u an anfusikum almauta, kale bwemba mwogera ekyo njagala mwegobeko okufa mwe kuleme batuukako, bali bafudde mwe musigale gye musigadde okufa kuleme batuukako. In kuntum sadiqin, bwemubanga bimwogera ki, idhan la firara min almaut, teri muntu yenna wasobola kuddukira kufa. idhan alayka an tasbir wa tahtasib wa an taqula inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Allah kuwa empeera mu musiba gwo ate akukyusirizemu ekisinga okuba ki ekirungi. Pozibule twogera ku musiba ebiseera ebisinga abantu bamanyi nti omusiba kufiirwa kyekyokka gwe musiba, gwe muki gwe musiba. era nomala otuuka ku jama nomugaa nti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ani afudde? kyekiba kiddako ani afudde? omugaa nti pikipiki yange eweddemu omukka, ne musiraamu abo nkutudde omutima musiraamu. kituufu oli musiba guba gumutuuseeko naye kitegerekeka. buli kyonna ekiyitibwa nti musiba kitegeeza ekizibu kyonna. ekizibu kyonna ekikutuukako kozesanga ekigambo ekyo inna lillahi wa inna ilaihi, allahumma ajirni fi musibati wa akhlufni khairan minha. kino nno yali qissa ya mukyala ayitibwa Ummu Salama radiyallahu ta'ala anha, eyafiirwa bbaawe gwe bayita Abu Salama, wa huwa min ahabbi nnasi ilaiha. omukyalo ono yali ayagala nnyo taata Salama nnyo, era yanakuwala nga bawa afudde. naye yali yawulira nga nabbi sallallahu alaihi wasallam ayogera ebigambo bino ti inna al-insana idha usiba bimusiba, mazima omuntu baba atuusiddwako ekizibu kyonna n'agamba nti allahumma ajirni fi musibati wa akhlufni khairan minha, ajarahu Allahu fi musibatih wa akhlafa lahu khairan minha. nabbi yagamba nti omuntu bwafuna omusiba n'ayogera ekigambo ekyo, ay Allah sasula empeera mu kigezo kino, mu buzibu buno obuntuusiddwako onkyusirizeemu ekisinga okuba ekirungi. ati omukyalo ono bwe yawulira ekigambo ekyo, afiiriddwa bbaawe, faqalat hadha, yayogera ekigambo kino, yakyogera allahumma ajirni fi musibati wa akhlufni khairan minha. watakulu fi nafsiha, bwe yatuuka ku kigambo ekyo n'agamba nti naye man khairu min abi Salama, ani asinga taata Salama? Abu Salama zawjuha, yali bbaawe, yuhibbuha, yali ayagala nnyo mukyala woono, wahiya tuhibbu, n'omukyala naye yali akola ki? kati yalowooza maani ayinza okubanga Abu Salama. teyabuusabuusa mu mawulire nabbi ge yamuwa, si ge yabuusabuusamu, wabula yali akakasa bulungi nti nabbi byayogera gaba mazima. gaba maki? mazima. naye obweraliikirivu bwali ku nsonga egamba nti naye ani oyo Allah gwayinza okumpa asinga ani? bawange, nga alowooza mu basajja, musajja ki oyo? fama in intahat iddatuha, idda yali yakaggwako bweti, nayogerezebwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fakana khaira min abi Salama, ombaka yali asinga ani? Allah yamuwaamu ekisinga obulungi oba nedda?
فأخلف الله لها خيرا من مصيبتها وصار النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يربي أولادها. نابان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يلي ألبيريدا بانبي يلي أبلبيريدا إلانغا بالي وانسي وكلابيري وكو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا نتيجة لقصة أخرى. والويرا إشافة إشران النبي صلى الله عليه وسلم يينجر مكا أبو سلمة وقد شخص بصره. نبي أتوكا مكا أبو سلمة أبو سلمة أماسو أتانسو كولاشي أماسو gatandise okugoberera omwoyo. Bwe yatuukawo sallallahu alaihi wasallam n'alaba nti amaaso goono we gatunudde wano alaika malakul mauti we yayise. Kiki yakola? Fa agmada aynayhi, nazza amaaso ge sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti inna ruuha idha qubida tabi'ahu albasar. Omwoyo bwe bamala okugukwata ogukujjamu amaaso gagoberera omwoyo gwe gye bagututte. ruhak idha kharajat min jasadik, omwoyo gwe bwe guva mu mubiri gwo amaaso gagugoberera. fa inna albasara yushahiduha biidhnillah, amaaso ge tuyina gugalaba omwoyo. olwayo tosobola kugulaba naye ku ssaawa eri oba osobola okugulaba nga bagukujjamu. fayatba'u walamma samia ahlu albayti dhalik, ab'omu maka bwe bawulira nabbi nga ayogera ebigambo ebyo bamanya nti kituufu Abu Salama akoze eki, afudde. fadajja annaasu minhum, nga bamanyi abantu nga bakafuna omusiiba, ebigambo ebibaawo, maloboozi agabaawo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam kyava bagamba la taduu ala anfusikum illa bikhair, bannange temwesabira okujjako ebirungi, temwogera okujjako ebiki. fa inna almalaikata yu'minuna ala ma taqulun, olw'ensonga nti bamalayika bamiinisa ku ebyo bemwogera. kyava agamba sallallahu alaihi wasallam allahumma ighfir li abi salama, allahumma ighfir بأبي سلمة، أي الله سنوى أبي سلمة، وارفع درجته في المهديين، استولد دالالي ومسمو بانتو أبا وقلوا أبالو نمسوا، وافصح له في قبره. وليد الدواء النبي محمد صلى الله عليه وسلم الكل يتمنى ولما جيكم بوكو بانغا أجفنا نغاني سبا الله مغزيري زينتاناي wanawwiru lahu fi, ojimusizemu ki? ojimusizemu ekitangala. wakhlufuhu fi aqbihi fi lghabiri, nasaba Allah subhanahu wa ta'ala abenga n'abantu be, abantu ba Abu Salama Allah mukyusirizemu, amuwe amusizeewo abantu abayinza okumubeererawo mu bantu be mukimu. da'awatun khams tazinu dunya wa ma alayha, ebintu byali bitaano nabbi byasabira omusiraamu ono nga bizitowa okwenkana edduniya n'ebiri mu dduniya. allahumma ighfir li abi salama warfa' darajatahu fi lmahdiyin wafsah lahu fi qabrihi wanawwir lahu fihi wakhlufuhu fi aqbihi. إحدى هذه الدعوات عرفناها والباقي إن شاء الله تعالى مجاب. الدواجة تماني جاي النبي صلى الله عليه وسلم كوز بيالي بمكة، نعم تبقى بيالي بيتان. الدوازو زنان النبي وازي سمتو زيتجد إيمو الله يجانو كله، imu Allah yakola ki? yajanukulirawo. yeruwa
Allah abantu bono basikiza omuntu asinga obulungi, wa khulufuhu fi aqibi, abantu be bano abasigadde Allah tukusaba obasseemu omuntu omulungi. Omuntu oyo omulungi yali Nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, fakana zawj imraatihi wa kana murabbi aulad, yali mukyala wa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ekyokubiri yali yalabirira abaana ba Nabi Muhammad, abaana ba Abu Salama, amakulu bawangalira mu kisenge kya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Almuhim anna ala almar'i an yasbira inda almasaib, mukyo nti omuntu alina okugumiikiriza mu wonna waba omusiiba gonna, mahma kana, wayastarji, akusinga nnyo ekigambo ekyo nti inna lillahi wa inna ilayhi, allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khayran minha wala ba'sa yabki albukaa atabi'i. Tekina mutawaana omuntu okukaaba olukaaba otali lwa kwogera bigambo bingi, fa inna hadha hadath min khayri albashar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kyali kibaddewo ku muntu asinga okuba omulungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadithi ezizzeekaawo nnyingiko, tuyinza obutazisoma olwaleero, insha allahu taala tujja kubanga tusitunuulira mu darus eddako insha allahu taala. Okumanya eddiini kyekimu ku bintu Allah by'asitula na by'abantu kuno ku nsi, nga bw'atugamba mu kitabo ekitukuvu Quran. Fa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, Allah asitula abakkiriza mu mmwe nabo byawo okumanya eddiini mu madaala. Wano Twahira Islamic Center Online School weviiridde okusomesa eddiini yo ng'eyita ku mutimbagano, nga tulina koosi nga Quran mwogenda okuyigira okusoma ekitabo kya Allah mu butuufu bwakyo, saako n'okukikwata ku mwoyo. Tajweed mwogenda okuyigira amateeka agafuga ensoma ya Quran. Arabic language mwogenda okuyigira okusoma, okuwandiika n'okwogera olulimi Oluwarabu mu butuufu bwalwo. Swala mwogenda okuyigira esswala n'obukulu bwayo mu Busiraamu. Yasaruna mwogenda okuyigira okusoma, okuwandiika olulimi Oluwarabu n'okugatta ebigambo, ekinaakusobozesa okwanguyirwa okusoma Quran. Tafsir mwogenda okuyigira amakulu n'ebikwata ku ssuula eziri mu kitabo ekitukuvu ekya Quran, saako ne koosi ez'endala nnyingi ez'Obuyisiraamu. Ku Twahira Islamic Center Online School tukuwa amasomo g'okwegezaamu asatu beddu, nga tugenda kusoma nga tuyita ku mikutu emigattabantu nga WhatsApp, Zoom ne Skype ku ssimu yo, ng'osomerawo wonna w'oba oli mu budde bw'osobola. Twaniriza buli kikula kya muntu nga tetusasula mu myaka, nga tukuwa omusomesa oba sheekha owuwo akusomese wekka. Abasomesa baffe bakugu nnyo, ng'ate ebisale bisoboka. Okumanya ebisingawo ku nteekateeka eno kuba ku nooti 7 nooti 8 38 46 nooti 4, oba ku website yaffe www.twahiraislamiccenter.com. Twahira Islamic Center Online School, learning made easier. Okumanya eddiini kyekimu ku bintu Allah by'asitula na by'abantu kuno ku nsi, nga bw'atugamba mu kitabo ekitukuvu Quran. fa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, Allah asitula abakkiriza mu mmwe nabo byawo okumanya eddiini mu madaala. Wano Twahira Islamic Center Online School weviiridde okusomesa eddiini yo ng'eyita ku mutimbagano, nga tulina koosi nga Quran mwogenda okuyigira okusoma ekitabo kya Allah mu butuufu bwakyo, saako n'okukikwata ku mwoyo. Tajweed mwogenda okuyigira amateeka agafuga ensoma ya Quran. Arabic language mwogenda okuyigira okusoma, okuwandiika n'okwogera olulimi Oluwarabu mu butuufu bwalwo. Swala mwogenda okuyigira esswala n'obukulu bwayo mu Busiraamu. Yasaruna mwogenda okuyigira okusoma, okuwandiika olulimi Oluwarabu n'okugatta ebigambo, ekinaakusobozesa okwanguyirwa okusoma Quran. Tafsir mwogenda okuyigira amakulu n'ebikwata ku ssuula eziri mu kitabo ekitukuvu ekya Quran, saako ne koosi ez'endala nnyingi ez'Obuyisiraamu. Ku Twahira Islamic Center Online School tukuwa amasomo g'okwegezaamu asatu beddu.
nga tugenda kusoma nga tuyita ku mikutu emigattabantu nga whatsapp, zoom ne skype ku ssimu yo ng'osomerawo wonna w'oba oli mu budde bw'osobola. Twaniriza buli kikula kya muntu nga tetusasula mu myaka. Bismillah walhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Abuziza nti malakul maut yajja n'essanda ze bassaamu omwoyo okwanukula. Tugamba nedda amalayika abajja n'essanda. Omubaka sallallahu alaihi wasallam yatugamba idha kana العبد في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة حديث طويل. omuddu wabanga ali mu kaseera ak'okujjulukuka okuva mu bulamu buno obwensi okuyingirira obwenkomerero, yatihi malakaani, ajjirwa bamalayika meka, fayajlisaani ma'ahum kafanu min akfani aljanna, bajja nga balina essanda mu ssanda z'omujjana, wa hanut min hanut aljanna, n'obuwoowo mu buwoowo bw'omujjana, fayajlisaani inda madda basari, ne batuula amaaso g'omuddu oyo we gakoma nkulengera. Batuula muli, tebatuula muli. Kati essaawa gye tuyita saatul muayana, essaawa y'okulaba kwa malayika, kati aba programu zonna abazira bulungi. Kati bwe batuula wali, wayita akaseera katono nnyo onaatuuka. Ono omulimu gwe si gwe gumasa kuzinga kola ki, ye obuvunaanyizibwa obubwe gusikayo gujjayo. Kati bwagujjayo malakul maut amala ogujjayo, bali bajja mu supiidi, tebaguleka mu mikono gye tarafata ain, lutemya lwaki lwaliiso, nga bazinze dda ne bassa mu ssanda. Bamala okussa mu ssanda zaabwe ne bavaawo. Epuroguramu yonna ekolebwa naawe okola ki, ogirabako. Epuroguramu ebaawo nga naawe ogiraba. Saawa bokka bakka, waliwo n'abalala abajja, waliwo n'abalala bakola ki. Bw'obanga obadde mustaqim, oli ku nkola entuufu ennywevu, nga wategeera Allah mu butuufu bw'omutegeera n'omunywererako, waliwo ekibinja ekijja ekisooka okwogeza, kikwogeza nga batebannaba ku saawa yennyini. Kati abo bajja baba bakwogeza eno ng'eno naye akola ogugwe. Kitegedde kinga dokita akulongoosa nga tomanyi nti akulongoosa, bakubuuza ebibuuzo bw'oddamu okola ki. Kakati abo Allah subhanahu wa ta'ala bayogerako n'agamba nti inna alladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaika. Abo bamalayika bajja, kati bo baba bazze, abo kibinja kyabo kijja n'ebigambo bino, alla takhafu totya wala tahzanu, ayitonakuwala, wa abshiru biljanna, kwadda muli amalungi ag'essanyu, genda kuyingira ejjana, allati kuntum tuadun, gye babasuubiza genda giyingira. Nahnu awliyaukum fi lhayati dunya wa fi lakhira walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma taddaun nuzulan min ghafurir rahim. Ebigambo bamalayika babikunnyonnyola, nejjukira akaseera ko baba tebannakugjamu mwoyo, kati amawulire bagakuweera mu kaseera ako. Omuddo n'afuna essanyu n'asanyuka. Kati ebiba bigenda mu maaso awo byonna, mmwe mwogera bye mwogera, munyumya musajja agenda, tudduke tuleete busawo tuleete ki, nga be bamunnyonnyola biri, mwe takyabawuliriza bye muliko. Tegereka kubanga gyalaga watangaavu.
amma bano abasigadde wabanga abadde mukozi wa bibi nabbi yagamba nti bajja naki bajja na kiringa kikutiya kitegedde kikutiya kyebaleeta ne batuula mulinga abo bulaba bonna basunguwavu baga nti ya ayatuha nafsu lkhabitha irji'i ila sakhti llah wa ghadabi jangu ogenda osinkana obusungu bwa Allah kati babazze abo mukaseera ako omuntu wasabira nti mpaayo ka chance Allah mpaayo ka chance katono nnyo ne bwe dakika emu sobola okukoleramu kye neetaaga ila ajalin qarib fa asaddaqa nkole ki saddaqeko katono nnyo wa akum min as-salihin mbe mu bantu abalongofu naye walan yuakhira Allahu nafsan idha jaa ajaluha Allah ga nti tetusobola tetulina kyetukwongeramu yadde n'olutemya lw'eriiso tewali kati bamalayika abajja baba bangi nnyo ku ssaawa eyo ng'obudde butuuse nasalu llaha alafu walafiya naam kibuuzo ekirala naam waalaikum ssalam barakallahu fiki amaaso sikwe tupimira nti omuntu afudde bulungi oba afudde bubi sikwe tupimira kitegerekeka enfembi omuntu okubanga afiiridde ku shiriki afiiridde ku zambi kitegerekeka enfe ennungi muntu kubanga afiiridde ku mirimu emirungi afiiridde ku mirimu emirungi egye bayite enkomerero ennungi nga wafundikidde obulamu obwensi naye ngaobufundikidde oli ku mirimu mirungi amma omuntu okuba nti avudde ku kizimbe n'agwa avudde ku yafudde bubi nnyo motoka yamukubye bubi nnyo esi gye bayite enfembi esi gye bayite enfaki esi gye bayite enfembi tamukubye amasasi yenayina yafudde bubi nnyo esi yenfembi enfembi kufiira ku ki kufiira ku shirik kufiira ku bukafiiri ye bayite enfembi naye enfe ennungi muntu ng'afiiridde ku tawhid badde ayawula Allah tabaraka wa taala la shakka waliwo obumu okubonera obulaga nti omuntu afudde bulungi nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba ng'omuntu okufa nga atuyanye okutuyana mukyenyi kabonero kubonero obulaga nti omuntu oyo afudde bulungi mbaka sallallahu alaihi wasallam agamba nti mautul mu'min bi'arqil jabin omukkiriza bwafa ekyenyi kyekikola ki kituyana fune kutuyana mu feesi ye kabonero kubonero obulaga nti omuntu oyo yandibanga afudde ki bulungi kitegeeza mu kyo nti tokalaba noga nti oli ebye birungi yamaze kubanga yatuyanyena tugamba naruju tulina essuubi okubanga enkomero yabadde ennungi wabarakallahu fikum wajazakumullahu khaira naam
Naam. yamusindikira ebirabo nga mu birabo ebimu byamusindikira mwalimu omukyala gwotugambye yali ayitibwa Maria Tukuye. Naam, Maria. Kati twasomako mu bino ebyaffe kusayidi ey'oluzungu nga batugamba nti ebiseera ebisinga ebyaliwo mu jahiliya piriyodi abakyala batwalibwanga oba provat oba ngaebirabo. Nyinza okukitegeera mu mbeera eyo nti era kyaliwo ekityo kubeera nti kabaka w'Emisiri era yamusindikira mu birabo byamusindikira mwalimu omukyala netumuteekinganga ekirabo kye bawaayo obubi. Kiri mbuzibu ki okuba ekirabo? Kiri mbuzibu ki? Kyobadde otegeeza nti babatundanga nga abaddu abazaana bwe batyo. Ala kulli hal kyali kiri mu jahiliya, kyaliwo naye kisoboka okubaawo leero singa waba wabaddewo kye bayita ki al jihad, singa ebyo bibaddewo bisoboka okubaawo. Naam, ekyo kyaliwo naye kati alhamdulillah mbeera ndowooza ekyuse, tebikyalabika nnyo oba tebikyaliwo. Naam, wabarakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Tusaba Allah tusembadde abawuliriza abagoberera ekyo ekisinga okuba ekirungi. Tusaba Allah tujwereze ku busiraamu, tunywereze ku nzikiriza entuufu. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala tutaase ebikemo by'edduniya ebyekwese n'ebyo byeyolese. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala abalwadde mufa abawonye, abalina obuzibu amalire obuzibu bwabwe, abeetaavu tusaba Allah amalire obwetaavu bwabwe. Tusaba Allah tukuze emitima gyaffe, agijjemu obunnanfuusi, agijjemu obukafiiri, agijjemu shiriki, agijjemu ensaalwa. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala tusse mu baddu baabo abalungi bagenda okuba nti asiima yawma alqiyama. Tusaba Allah tusiime ku duniya ate era tusiime ne ku akhira. innahu waliyu dhalik walqadiru alayhi. wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi.